So bamikwano gino byolina okukola singa oba otebereza nti mukama wo akuwadde obutwa oba singa gwe kennyini oba olidde emmere omubiri gwe ne gukigaana nefuuka obutwa mu mubiri gwo. So mbaaniriza ku Kadama Life Channel mujje baliko nawe musinziira okutulaba ab'Islam wa assalamu alaikum warahmatullahi wataala wabarakatuhu. Abalokole mukama waffe yeebazibwe kandi bakatuliki mukama n'abakunda. Bw'oba oli mpya ku channel yaffe eno tiweerabira okusubscribinga ate tokoma notification bell ogiteekemu all. Video eno gimpereka like osirike tuwe ndowooza yo ng'oyitira mu comment section olwo ng'otubwa ku ddagala ggwe ly'omanyi lijjanjaba obutwa oba lyetuyita first aid mu kiyumba. Katugende mu video tugenda kwogera ku butwa nga sinnaba kuwa ddagala lya butwa erisookerwako just in case oteebereza nti bakuwadde obutwa oba oteebereza nti olidde obutwa oba onywedde obutwa. Kiki kyolina ebintu ebisookerwako okumanya nti at least olidde obutwa? Ekisooka osobola okusesema. Bw'olirawo obutwa bw'oti emmeme etandika okuvaayo n'osesema n'owulira olubuto nga lukuluma, olumu n'owulira omubiri ng'oweddemu amaanyi, n'owulira omutwe nga gukuluma, n'ofuna body weakness wenna nga maanyi tolina mu mubiri nga tolina ky'osobola kukola. Kati muganda wange gwe wenna ali asuubiriza oba ateebereza nti bakuwadde obutwa, ono ye remedies gw'oteekeddwa okukozesa nga ye. Ekisooka ojja kunfunirayo omucungwa okugatta wamu n'omunnyo. Omucungwa okugatta wamu n'omunnyo, kamulamu ago amazzi teekamu omunnyo nnywa. Ekyokubiri onfunireyo omunnyo ne sukaali. Sukaali oyo opima ebijiiko 8 n'ogattamu omunnyo ekijiiko kimu n'oyiwa mu kikopo ky'amazzi n'onywa. Ekyokusatu lemoni n'amanda. Njagala onfunireyo lemoni enniimu oggyemu ago amazzi. Bw'omala okuggyamu amazzi ago okoonekone amanda chako obimikisinge wamu onywe. Tuli ku ddagala lya butwa. Ekyokuna bw'anywa amata nfunirayo amata oganywe ng'oteebereza nti olina obutwa, nti oba onywedde obutwa, nti oba bakuwadde obutwa mu butali bugenderevu. Okuwa first aid gwali mu kiyumba omupya eyakayingira. Oba ntegeerekese bulungi. Ekirala nfunirayo black seeds ozitabule wamu n'egundi cooking oil butto ng'omaze ozikoonakoona bulungi onywe. Ne butto kennyini osobola okumunywerawo mu ddakiika nga tali mixed kasita oteebereza ojja kuwaluka. Bw'omala okuwaluka tolina kwerabira pain killers, panado omirireko.